abasajja abawonye okuttibwa abantu ye Muzeeyi Ssaalongo John Muwanga ow'emyaka 56 ne munne Moses Kakooza ow'emyaka 36 be bataasiddwa poliisi oluvannyuma lw'okukwatibwa n'ebiccupuli bya ddoola nga balabika babadde bagenda kubigabira abantu. Kati 226 endala zirida waliwo endala ziri bando. Abantu bagamba nti guno mulundi si gwe gusooka ng'abasajja bano bajjira mu mmotoka ne bafera abantu wabula nga ku mulundi guno abantu babeekengedde oluvannyuma lw'okubala ssente ze babadde basibye mu kagoye. Bajjayo ddoola ng'olaba nsente ziizino ne bajjayo mu katambaala ne babalaba babadde baagala kudduka ne babazaawo. Agambe ngenda ku poliisi atambudde bw'ati eyo teri poliisi wala poliisi eganyina okujja eyawano okumpi eri wiri wali poliisi basanze nga teri aliyo. Bukedde TV wetuukidde mu kifo kino ng'abatuuze babakubye bonna ne bawulubala nga wano poliisi okuva Nansana ng'eduumirwa OC Agre Awola wetuukidde ne balinyisa kabangali ne batwala. Abantu bangi bakungaanya okuli ne RDC Ian Cheyune ng'ono asabye abantu okuyambangako poliisi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ekisinga obukulu kyenjagala obakakasa twasazeewo okwongera amaanyi mu security y'awano n'olwekyo mutuyambeko nga poliisi okulaba nti twongera amaanyi mu security y'awano. Buli muntu yenna agamba nti wano we bakolera ne bakola byonna bye baagala. Omusasi waffe alondodde abantu bano ku poliisi gye batwaliddwa naye ne beegaana eby'okuba ababbi era poliisi neeyaza mmotoka mwe babadde batambulira okulaba oba mulimu emmundu n'ebintu ebirala bye bakozesa. Olambadde ntambula gange mpa kumukirivu obeera waggwe zimbeera jinjakaloli jinjakaloli gy'obadde oba ng'otambula obadde oba ng'otambula nvudde no mu wino bwe nvudde mu wino nenzijaawo eri mubbi ate era sinna gwe nfuze kubanga nebebagamba abo batuusa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.